akwatidde ekibiina ki NRM bendera ku bwa pulezidenti ate nga ye mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yasuubiza abantu b'omu bukiikakkono okubaddiza ente zaabwe ezababbibwako nga luno kumpi lwafuuka luyimba. Mu nteekateeka ye agamba nti gavumenti ya NRM yakuwa buli maka ente 5 mu bitundu bya Teso, Lango, Ssaako n'Akyoli. Kati nga bwe tukola bulijjo n'ekisuubizo kino kati kikubemu ttooki okukakasa obanga ddala kino kisoboka. Katutandikire ku alipoota eyafulumizibwa oluvannyuma lw'okubala abantu mu mwaka gwa 2024. Kuno kwalaganga mu bitundu bya Kyoli mulimu amaka 46,600 mu 1,028 era ngo okubala kuno kwalaganga eriyo amaka 57,515 mu 5,557 ate yo mu Teso okubala kwalaganga bwe waliyo amaka 48,900 mu 620 nga amaka gano gonna omugatte gali amaka akakadde kamu mu 53 mu 1,307. Kati buli maka bwe gabeera gakwebwa ente 5 nga Pulezidenti Museveni bw'agamba kino kiba kitegeeza nti ente ziri eyo mu bukadde 7 mu 65,600 mu 535 ze ziba zirina okuliyirirwa abantu bano. Mu mwaka gwa 2021 mu kubala ebisolo okwetooloola eggwanga lyonna kiyite National Livestock Census ebyavaamu byalaga nga Uganda bwerimu ente obukadde 14,500. Mu kubalirira amangu ente emu egula wakati w'akakadde kamu n'ekitundu n'obukadde 2 n'ekitundu. Kati bwe tugenda n'omuwendo guno n'okukubisaamu ente obukadde 7,65 mu 665 mu 37 pulezidenti z'agamba okuliyirira abantu bano kiba kitegeeza nti eggwanga lyakwevaamu obuse oba trillion 15 mu buwumbi 3. Kati ensimbi zino zikola ebitundu 20 ku buli 100 eby'embalirira y'eggwanga ey'omwaka 2025-2026 ey'obuse oba trillion 72 mu buwumbi 4. Emyaka kati gisoba mu 10 nga Pulezidenti Museveni asuubiza okuliyirira abantu bano ente zaabwe ezababbibwako mu lutalo nga kati agamba nti ku luno waakuluma n'ogw'engulu okulaba nga kino kituukirira wadde nga kiyinza okutwala akabanga. Mu bufunze ekisuubizo kino oyinza okukiyita agennyana aganywebwa omuwangazi.